The bride arrived. Omukulu bw'atyo ng'ayingiddewo ku mbaga ye gy'agenda okuwasizaako nalulungi gw'amatiro kamala ab'amawulire ebifaananyi ne bivaayo omugagga ayingiddewo ow'amaanyi wolofu amanyiddwa ng'omusajja enjosabiggu ow'akabi wabula ng'ensi yonna yeewuunya dde omukazi gw'agenda okuwasa kubanga ye mu kuwasa mu kukuwaana n'okugoba abadde nnamba emu amanyiddwa talinaako mukazi aliawo wankalakkalira naye leero agamba yeewaddeyo agenda kuwasa atuuka butuusi n'anyumira omukolo ateredde tulinda mugole tulinda mugole bannange omugole omusajja atuuse ndowooza n'omukyala atuuse omugole omukyala bonna amaaso ne bagazza ku mulyango mugole omukyala ayingirira laba omukyala aliwo ndi ntya anyumye ninawaani agambye nti bino binaakola bwe neebikka mu feesi ne kaveero tebajja kuntegeera kamoni yangu wambika gwe weeri nyanguyira gwe mbika naye hayiti amahayiti gandireeta obuzibu kati numbe enyingirewo oba omugole nga talabika bonna ne batunula kyekigenda maaso tannatuuka kyekigenda maaso mikwano gyange omugole omukyala tagenda kujja kikyategeeza kikyaliko okwekanga bannange ne surprise gye yaŋŋambye lindako kiggwani nasooka dde ebweru ajjukira banne balina ke bapanze tannakategeera aba kiki kino yoono katukoze tutya ayingirewo mumanyi temwali sibitegeera kigenda maaso munda eno simanyi bamwalingirire ba temwalingiddeyo kubanga boosi byatandise okukola alinga eyewaddeyo okuswala kyeŋŋamba kiri bwe kiti omugole tagenda kujja tagenda kulabikako olw'ensonga nabadde selfish ne mulimbalimba akati ndi wano bategeeza okulangirira mu butongole nti nze kennyini ow'akabi bannanga omukazi yankyaye yanjiyeewo yansuddewo tekibangawo bamumanyiye ku bakazi yakwana yagoba yakola biki eki mulinda kimwe bannamawulire agokeyo sitole balabe nno mwangwe mmwe weeri kino kiki tekibangawo naawe bakukyawa gwe owakabi gwe gano mawulire gennyini bukyanga okaabya baana ba banno naawe bakikozeko kirabe kale wandikirawo ki olaba okola losimbye ekisiru nagamba va ku kasegulaako mbwa ya kyalo kati raba baba bakyali awo bannangaze serebu abadde awanise ebbango ate agenda okulaba nga bino ayinza obiswaliramu akasegula ate kaze yeno surprise giwangambye naye musajja gw'omanyiira ate amaze n'ajja ye ng'omuntu alabye nawulira nga ajjudde abinyiigiddemu omugole atuuse naye tayambadde nga mugole kubanga byayitidde kati awo basajja be ne bayingirawo nnyabo fuluma n'abebifaananyi bweru tetunnabayita basajja be naye wolofu gwe amazima omanyiira musajja gwe wampise kundaga bino ebyekisiru kunkosa bisitole bitaliiyo kubaka tebamanyi ki bagenda kuwandiika omugole teyaze waliwo babiri yennyini yabadde asuubirwa n'omulala substitute dangerous substitute shawani abadde ayingiddewo ng'abutikidde muli amatama naye ng'abulidde mu kadaali ng'aze naye kukigattawo awo abadde aze kigatta bino byonna bannamawulire noono yawumiya
hold this wedding. Zabadde pulaani z'oteekewo embaga. To force me into it. Osobole okunkako gibeeramu. I told turned you into a joke. Munnange. Staged the show to turn myself into one too. Ebintu bino nayagadde ensi emanyi. And it serves me right. Ensi emanyi nti naswadde. You yesterday I realized. Bye nagambye. You'd never get back with me. Bye nayogedde naawe jjo nakakasiza nti tojja kudda gyendi. So I held the wedding today. Kale embaga ne ngiteekawo leero. Because I needed to be punished. Kubanga nabadde neetaaga okubonerezebwa. Eno si sho. Nayagadde bannamulye babeerewo nswale nswaluke kiggwe. Ensi emanyi. Kyogamba. You owe me nothing. Kati we bituuse. Though you lied to me. Ndabira ddala nga mutuufu. Sirina kye nkubanja. You found me and saved my life. Kubanga amazima. For now. Newankubadde wannyamba n'onnunula n'ontaasa. Naye ate wannimba. Orders from the newspapers. Kitegeeza nti nze naawe buli omu asasudde munne. If you have the ability to stop them from publishing this. Bannamawulire olina obusobozi obubasitopinga obutakuwandiikako. I don't want to see them humiliating you. Munnange saagala kubalaba nga bakuswazaswaza. Does this mean you've forgiven me? Kitegeeza nti kati onsonyiye. I admit. Kale nzikiriza. I still care about you. Nti muli munda mu nze nkyakufaako era nkulumirirwa. But I can't love you like I used to do. Naye ate sisobola kukwagala nga bwe mbadde nkwagala luli nga sinnamanya bino. What's done is done. Ekyakoleddwa kyakoleddwa. I want to go back to being the person I used to be. Mpulira njagala kuddayo mbeere ng'omuntu bwe nnali. So I can forget you. Awo nno ndowooza nnaakwerabira. Kye njagala. Don't you know your feelings for G-Wen? Naye gwe tomanyi nti ky'owulira. Nothing but guilt. Eri G-Wen owulira just guilt. These feelings are not true love. Nga ndabira ddala kyeyune tomwagala true love. Wabula owulira kwesalira musango. What he did for me. Kyeyune. Here today. Agoberedde. Kyeyune. To say something to you. Agoberedde. Thank you for saving me after I lost my mind. Ekindeese leero kwe kutegeeza ebigambo nga bino. But I can't forgive you for lying to me. Nti weebale kuntaasa. I hate you. Naye ate sisobola kusonyiwa kunnimba. Kumbuzaabuza. And I don't want to hate you. Kyokka ate muli munda mu nze. Mpulira saagala kukyawa nti nkuwalane. I only hope that. Wabula nsuubira. From now on. Okuva na leero. You won't ever bother me again. Nti togenda kuddayo kunsumbuwa. This is my only request. Kye nkusaba kyokka. Bambi. Toddamu kunsumbuwa. Wantaasa kirungi nnyo. Naye ate n'onnimba. Kitegeeza bye wankolera. Wansasulamu ekyo. Byonna bye wankolera byali birungi era saagala kukyawa. Wabula nkusaba. Ti munnange toddayo kunsumbuwa. Beera bulungi. Beera gy'oli nange mbeere gye ndi. Mpulira njagala kutandika bulamu bupya. Kenzudde kyendi. Kati mundeke bambi agenda kyusa amaaso ng'omukadde omukyalo ono. Wabula nga bonna beewuunya embeera za mwana muwala ono obuntu bulamu amazima byayolesa buli lwakola kyakola. Bwe bato ne bejjawo nate neera ne kyeyune afute kyeyune. Muganda walemedde mu kintu kinene love triangle. Erabika kati angemu ndowooza evuddeko eya wolofu tiimu wolofu bannange mutulabyeko nnyo bintu bwebyo empeta yammwe bagizizaayo please babakomekereza teri kuddayo kusumbuwa mugole. Are you still mad at me? Muleke sebo naawe okyanyiigidde. I woke up this morning. Bwe nzukuse ku makya and thought you were gone. Nenkizula nti ogenze.
I saw your note. Oluvannyuma ndabye Church to look for you. nooti yo ne ntandika okunoonya. Ntandikiddewo. Kuba nooti ebadde eraga nti agenze kuzzaayo mpeta nakubaako kyamaliriza wakati we. Ne Wolofu. Era kye kibaddewo. So after she died, I scattered her ashes right here. Akafo kano maama wange yateranga okundetawo nga ndi muto bwe yafa evvu lye naliziwa wano mu nnyanja eyo. I brought you here today. Kale leero nkuleese wano to apologize to you. Okukwetondera. I remember when we first met. Nti back then mabegako I thought my life was so boring. Bwe nali nga nkyali muzibe nga sinnakulaba nga tonnajja mu bulamu bwange bwali bubi nnyo nga bubbo. Drove even though I was blind. Nga mutuufu wali tomanyi na kumanya nti ndi muzibe. And then one day era olunaku lumu I happened to hit you. Katono nkutomere. Nali mu mmotoka ojjukira. That day olunaku olwo was the day my mother had died. Lwe lunaku maama wange lwe yafa. I was going to drive up here. Nali nvuga mmotoka eyo. Jump into the sea. Okujja wano neesule mu nnyanja. An end to my life. Nfe nviirewo ddala. Lwe lunaku lwe nakusinkana. Era lwe lunaku lwe wayingira mu bulamu bwange. But instead I met you. Kale mu kifo ky'okufa ate nasinkanamu ggwe. Okitegeera. You saved me. Wataasa obulamu bwange. Because of you. Era olw'okuba ggwe. I was willing to get surgery. Nafaayo nnyo okulabika nti amaaso gange bagalongoosa. Because of you. Nsobole okulabako. And I found a reason to live. Kwegamba wampa ensonga lwaki nteekeddwa okuba omulamu ku nsi. Nali neewaddeyo nette ku lunaku mmange lwe yafa. Ekyokumujjukira mmange lwe yafa ate nange nali nengenda kwetta ku olwo. Really sorry. Bami nsonyi. Telling me you're sorry. Tungamba you're sorry. You don't owe me anything. Kubanga nze tolina ky'ommanja. Tonneetondera. Tolina na kimu ky'ommanja. Ge mazima. Oba sirina kyenkubanja. Sirina. Nze nteeka okwetondera. That we might empeta eno ogiraba. Start all over again. Mbadde nsaba tutandike bupya. Friends first, you know. Ndowooza tusooke kubeera ba mukwano oba. I hope. Ndowooza. I might get to see my friend smile. Naali agadde okulaba ku mukwano gwange ng'osimayiringa. Singa bino byekugamba twali mulaavu twakola bitya. Ndabanga ebyongera kati ne. Empeta. No. What are you doing? Ate okoze kyaki? Ya. Kegende. Kyokka naawe olimba. Didn't you used to be a magician? Wali magician ng'oli mufuusi. You fell for that one. Kyogamba akakakodyo naawe kakulidde ate. Kumba abadde alimba. Tagikasuse eyo. You just wait and see. Gwe linda olabe. When I recover my memory. Bwe naaba amaze okufuna memory yange. Magic tricks again. Nja kukolako magic tricks ziri z'otalabangako. Okay, kale. Tulindire tulabe. Kati asazeewo ndowooza batandike bupya. Osanga bwe kino. Yes, tugenda maaso kano kenyini keka serako kakati no. Bambi agezaako okulabika nti batandika bupya ekintu kino. Nga mukwano gwe ng'omuntu atandika okumumanya, okumutegeera, obeerewo okunyumya, okuseka, osanga ne biri ebirala we binaabasanga mpola mpola. Erudda wano ye mufere muyaaye w'eshangaali bagenda okudda awaka. Nga wali nnyo yateredde dda abalinzeeko. Oyo. I feel so much better. Oyo. Junction. Shin ayingiddewo. How are you doing today? Oli otya ye kati? I really don't know what Mr. Bai was thinking. Simanyi oba olufu abadde ku ki? He held a wedding. N'ategeka embaga nga tekuli mugole bannange. He wanted to make things clear. Ndowooza yayagadde kumaliriza bintu byonna biggwe lumu. I came here today. Leero nonzize. See how you're doing. Kulaba mbeera gy'olimu. Oli otya? What are your plans for the future? Ye future plan zo ziri zitya? Thank you. Naye But weebale I nnyo. haven't really thought about that. Naye mbadde sinaba birowoozaako. After the wedding, Oluvannyuma lw'embaga. speaking to my mom, Maama. she was worried about you. Mwennyonnyodde ebintu byonna naye bambi n'abamweraliikirivu gy'oli. Move in with us for a nga tamanyi kikiddako oba ojja tugende tubeere eka ffenna. As you're her goddaughter. Kaakati jjukira olinga muwala we jangu. I don't want to make her worry about me again. Kale bambi saagala kumweraliikiriza. Time, I'll go visit her in a nawe naafunayo akaseera nja kujja munnyonnyole mulabeko. So nja kujja mulabeko mundabire. Going to live with us. Kyogamba toyagala kubeera naffe. Musika kwegamba abaweerewamu obutwa bamubeere kumpi. Awa butega lumu. Kakati kye nalabye nina kutandika buto obulamu bwange nze kennyini nzekka ndabe ekiddako.
yawo tewali buzibu Can't help komawo tukole mawulire paper. nedda I want to find a job that gives me a sense of achievement and makes me happy. Just like your job makes you njagala nfuna omulimu ogunsanyusa nga naye bw'olina ogugwo ogukusanyusa Stubborn. naye wayiga ddi okuba be stubborn after I lost my memory. ndowooza okuva lwe naluzinga memore yange bwentyo bwendi abatunuulira Then I believe I kaakati have a proposal. nzikirize nti oba nange ninawo ekirowoozo You could work in our textile factory jangu okole mu textile if factory you'd like to. oba oyagadde Jiangxin, junction you just said you want to get a job. jjukira That would give you a sense of ogambye achievement, oyagala make you happy. okole omulimu ogunaakuwa essanyu era ogunaakuwa achievement gy'oyagala As you know, jjukira is the fruit of my late grandfather's hard work. ezo zonna ze ntuuyo Once n'ebibala bya jjajjange guard. ate gwe wali okkiririzaamu jjukira kati naawe olinga wa famire ejjukira jangu okole mu factory I'd love to work in the factory. naali agadde nno okukolayo Are you sure? okakasa Monsieur makes a good point. ya misi ye kyayogere gye kiri Absolutely the best place for me to go now. kubanga ndabira ddala Familiar with the environment. ng'eyo gye nina okutandikira obulamu For me to start. ate eyo ye environment gye nina okutandikiramu okumanya ensi bw'etambula Then Ha, I'll respect your decision. kale kanzikirize ky'osazeewo So, Monsieur, Kakati. shall I report for work? oba ntandika ddi okukola ndipootinga ddi Why not tomorrow? lwaki senkya So soon. amangu ago Tomorrow is good. ya enkya si lubi I really do. awo si Want to wabi throw myself into something kaneeteeketeeke buli kimu kyonna kye ŋŋenda okukozesa busy and Yeah. worry a bit less about mbe me. nga nkola emirimu gyange kijja kunfula bizi Yeah. kale I'll pack up tonight and head to the factory. kanteeketeeke ebintu byange Factory provides food and accommodation. Naye- Don't need to bring too much. eri ku factory tukuwa buli kimu emmere n'aw'okusula teweetaaga kujja na bintu Machine. jangu nga bw'oli I'm delighted to welcome you on board. ate oba ndi musanyufu nnyo okukwaniriza eno gy'okkiriza kati alemeddwa omutwala awaka Take good care of you. amusikiriza omutwala mu factory yonna kyonna kyakola okusemberera ono omuyaayi geyeenanjereere Hey, you know, kyonna kye kiri I just got off the phone with Miss Jiang. Hey, I'd asked her to come back here to get her things. aya Do you know what she said to me? kati nkujumiza ki omugole bw'avudde ku kyaki ne mugamba munnange Well, things- kankuwa ebintu kankuleetera ebintu ebyo byonna bye walinanga eriku ew'omugagga aŋambye saagala kintu na kimu naye bannange omuwala oyo mugumu nze sibireka sibimulekera omusajja mbikima kumbe we bayise Come in. wabaddewo awulira yingira iya abawulidde nga bageya balumansa You heard that, did you? kyogamba obyolidde Mr. Bai, Mr. Bai wangi Chunhua, kyonwa all the things in Genshin's room byonna byolaba mu kisenge kya and mukazi all the wange ornaments byonna byonna must stay where they are, birina kusigala nga we but biri no one touches them. tewabanga n'omu abikwatako essebo essebo She used to put fresh roses in the room every day. yateranga oteekayo ebimuli You'll go on doing this. buli lunaku naawe kyobanga okola saagala bimuli bikaze mu kisenge kya mukazi wange essebo I told Shuguan, gamba make a Shugwan number of deliveries down Ah. to the dock. I'll need to know the progress. ambuulire deliveries ze bakola ku mazzi ku myalo And I will be attending them all. ne meeting zonna ntuuse kati ozibaamu And also, n'ekirala I'll need to check our business on business G-shipping. nja zikyekinganga ku maato Old mine, agatikka apartments. n'agatikkula n'okubala buli kintu Arrange these- ku buli dduuka na buli sitoowa okay. okay That's all. byebyo No. ne bw'ogenda Okay. kaale yeetumya emirimu ng'ebikumi bimeka There was so much work to bannange nga yeetisa emirimu mingi anaagimalawo omusajja anoonya kutuka shuwaani I admit, shuwaani I still care about you. bimusobedde But I can't love you like I used to. munnange nzikiriza nti nkyakujjukira era nkumanyi naye sisobola kwagala nga bwe nali nkwagala You won't ever bother me again. era mbadde nkusaba tusigale nga tumanyiganye naye toddangamu kunsumbuwa ku kintu kya laavu kwata empetayo yagimuddiza n'akabonero akalaga nti jayo essuubi era kati azirina zombi Wolf only has one mate for its entire life. ayayaya Although I promise not to bother you anymore, I can't agamba give up on you. kyonna kye kiri I'm waiting for you to come back to me. mmanyi nti wolofu ku nsi kuno bw'afuna omwagalwa ne bwafa ne bwamukyawa takwana mulala tawasa newankubadde waŋŋambye nti siddangamu okutawaanya nze nja kusigala nga ndi wano nindiridde nkusuubira nga nindiridde olunaku lw'olidda Slowly, slowly. owakatwa owakatwa
At Jiangxin's wedding today. Bannaye ku mbaga She leero turned down Mr. binsobedde nga bibadde birala. It must have been a hard decision for her. Kyasazeewo omwana muwala oyo kirabika tekimubeeredde kyangu. Ye nga mugumu. Doesn't have any family. Atalina famire, atalina kika, atalina bantu be, atalina mikwano. Oba kati ali Don't ku worry ki? so much about her. Maama, I went to see her right after the wedding. tomweraliikirira ngenzeeyo ne mulabako. She wanted to come work at our textile factory. Ate obasazeewo okujja akole mu factory eyaffe? Jiangxin told you that. Bwagambye. She's such an independent girl. Bannange nekitegeeza kati asazeewo She'll kwetongola. be starting work then. Atandika ddi okukola saawa yonna But mother, n'enkya. I don't want you to go see her. Naye maama saagala ogendeyo The mulaba. mill is full of dust particles. and Factory eyo ejjudde dust ebisaali kugamba If enfuufu. you want to see her, I can invite her to come. Walibanga oyagala omulaba nja muyitanga ajje wano. That's good. Ekyo nno kirungi. But Naye she's never worked in a factory before. jjukira takolangako mu factory. Remember, Jjukira take good care of her. bambi olina omulabirira munno. Faayo nnyo ku ye. Tofaayo maama. Don't worry, mother. I'll Teweeraliikirira. look after her. Nja mulabirira. Oyo mulabirira obulabirisi. Mundekere. Kikere. Okay. It seems your moment has finally come. Akaseera ko katuuse ssebo. Tomorrow, Enkya. get yourself well prepared for it. Weetegeke bulungi eri omukozi omupya. This is the kind of work I know better. Gino gy'emirimu gye nsinga okumanya. Great. Lindako. Now, when I was in charge of the prison, Ne bwe nali nga nze nkulira ekkomera. I never showed any mercy to the criminal. Buli musibe nga simusaasira. Not a single prisoner suffered at my hand. Teri n'omu Prison gwe nakwatako kucunnya kutulugunya n'ansimattuka n'abamulamu okuggyako ggwe. Gwe wekka gwe wansimattuka. Ready for her to start work? Naye nono yatoloka butolosi taba kutoloka. Tegeeza naye yali kyali kyakumutta. I once arrested this female manager named Diao, Naye nno nina female manager gwe naleese. torturing all her female employees. Mu kkomera ekitalya wanna na buli wamu bonna. Gave her a job. Bagenze nga bamugoba mu makomera lwa kutulugunya bakazi banne. Kaakati ate Now she will cooperate with me. nkakasa agenda kukwatagana bulungi nange yagenda okukwata ku ono simanyi kyanshini wanna leero. Aya baasi eyo yenteekateeka gye bamukoledde kati ajja ku factory kyeyo n'amuleetako mumba ayolekedde geyeena I'm going in. yakanyingire. Wait, it's cold. Lindako empewo nnyingi Oh, teekako zino. thank you. Weebale nnyo. Alowooza gyagenda eriyo akalembereza. Geeti ne bagiggula. Ne bagula geeti lubalala. How sweet. Eyo geeti. He even drove you to work. Eyo geeti. Waagirinyiramu ekigere ati n'agiyingira. Here at the mill, we're working. Eddembe lye we likoma. N'akalembereza kaabadde nakaakatonotono. Awo we kakoma. Supplies. Kubanga bonna bwe twogerera kati abakulira factory eno bazibu. Okuva ku manager boss omunene Kikere tumulabye. Hey, Female manager bamunnyonnyodde. I wanted to be treated as the other workers are. Siina buzibu nze njagala mbeere ng'abakozi abalala. It's for you to live in the factory. Tewali buzibu era naffe tusanyusa okulaba. Yes. Katono ye female manager. Miss Jiao here is responsible for taking. Baamutolosezza butolosi okuva mu makomera gye yabadde. Naye nga ne mu makomera badde baamukoowayo dda kutulugunya bakazi banne. Wuuyo. Miss Jiang, please. Erudda eno nnyabo. If you're unhappy at the factory, Bw'oba tosanyuse call me anytime. ontegeeza essaawa yonna. I'll be fine. Nja kuba bulungi. Don't worry, Mr. Sheng. Totya ssebo. She'll be taken good care of. Eno agenda kulabirirwa. Tugenda muyisa This bulungi. batch of work is completed. I'll let you know as soon as possible. Era mwangu ddala nga tunaabanga tutuuse okuwummulamu Then I'll leave it with you. nja kukutegeeza nti kale kamukulekere. You take care. Beera bulungi. Follow me. Ngoberera nnyabo. Kaakati nga bamutwala ono agenda okuwulira ng'abakozi bakolola. There's no need to worry. Teweeraliikirira. Totya. Wayita akaseera katono n'omulala n'ajja ng'akolola. Be bamu ku bakozi. Omanyi omuntu okotyoka n'agwa. Martha, are you okay? Covid. Are you right? Ki ekirimu? Oh, what's the matter? Aba Are you all right? oli bulungi? What's wrong? Abadde ki? Look well at all. Nga talabika bulungi. Kiki? Aba agenda okwogera n'atunula mu maaso g'omugagga.
Back to work then. Awo n'akyusa statement nja kuba bulungi sirina buzibu. Naye nga balwadde. You should give her some time off. Naye lwaki tobawummuzaamu? We have doctors here. Wano tulinawo abasawo ababalabirira. Kale totya beera bulungi bye. Agenda tagenda kyavadde ebweru mu bwangu ddala nga yakafuluma buli geeti ne baliggala Why do all the female workers here all look so weak and sickly? Lwaki abakozi bonna abakyala bendabye wano bakovu ate balabika bubi nga basiiwuufu nnyo ekiri munda ne yaakayingira yaako tyonka. Conditions always this bad in the factory? Bulijjo embeera mbi nnyo bw'eti mu factory. When Mr. Ye was still alive? Nga bw'eti si bwe yali nga muzeeyi akyaliwo. Jjukira namukadde oli muzeeyi jjajja musajja ye yazimba factory eno era yafangayo nnyo ng'alumirirwa nnyo obulamu bw'abakozi kati laba abagirimu. You're just some lonely worker here. What gives you the right to ask me that? Gwe just omukozi obukozi ojjawo obuyinza obubuuza tobuuza bingi yitawo mu office. Daba atudde mu office kikere bono yakwasise oba empisa oba nabiki. Mr. Tang, Jiangxin has arrived for work. Miss Ye told me you'd be coming. Bangambye ojja mbadde nkusuubira. Miss Jiao. Show the contract. Sooka omulage contract eyo oluvannyuma nno olwo anaasayininga contract eyo gisomemu. This is your labor contract and yeno labor contract. All workers have to sign it. Abakozi bonna abafuna emirimu wano bateekeddwa gisayininga. Eyo gy'olaba ne bagimuwa. Sooka ayagala ogiyisaamu. You must cooperate with the schedule. Tojja wano inotuukira mu budde oba omukozi omuwulize salary will be deducted for w'okolera ensobi omusaala gusalwako. Not responsible for any losses or fatigue. Ebizibu byonna ebikutuuka. These terms are all to the benefit of the mill. Naye and what about the workers' rights? Kaakati atunuulira nga endagaano eno kontrakiti eno erimu ebirumira agisoma alaba nga mulimu ebitali bituufu ebitakwatagana. Tuwummulamu katono kankomewo. Tugenda mu maaso. Kontrakiti egamba nti w'okolera ensobi bakusala omusaala gwa myezi 3. Ate byonna ebikutuukako factory tevunaanyizibwa. Byonna biba bibyo oba kiki oba kiki factory tevunaanyizibwa. These terms are all to the benefit of the mill. Naye about the workers' rights. nga ndaba abakozi contract eno terina we bayambira ate muneefe twagikola. Name is written under the terms. Gwesoma erinnya olabe ani yasayininga ku contract eyo nga baateekako erinnya lya muzeeyi omugenzi. Ndowooza naawe okirabye. Mr. Ye has passed away. Muzeeyi yafa. We still need to run the factory according to his rules. Naye ffe tukyayagala factory gitambuliza ku mateeka ge. Okitegeera newankubadde muzeeyi yafa tutambulira ku biragiro bye. As the goddaughter of Miss Ye. Kaakati ate gwe ngige gy'oli nti wafuukanga mwana waayo tugamba tewaali tuwakanyiza nnyo. Waali agadde muzeeyi ensonga ezo zitambule nga bwe zaalinga ng'akyali mulamu. Kale sayininga tugende mu maaso. Ng'akwata peeni ng'asayininga. Amateeka geego n'obukwakulizo. Come in. Ani oyo yingira. Waliwo akonkona. Mr. Tang, you wanted to see me? Bane mumpise. Time. Otuukidde mu budde. Jiangxin, this is Chou Yue. Ono. She'll help you to get to know the work you'll be doing. Agenda kuyambako okulaga emirimu gy'ogenda okukola. I'm Jiangxin. Bampita Jiangxin. Nsanyuse munnange okusinkana.
Miss Jiangxin, you don't need to thank me. Shall I take you straight to the workshop? Kakati namusaba amutwalirewo ku mulimu saawa yeeyo asayininze endagaano tugiwulidde. The bitch doesn't know what's coming. Ono tamanyi kijja. Think she'll survive here long enough? Alowooza wano anaawangalawo. Don't worry. Totya. I appreciate that you got me out of prison. Neebaza Katonda wanzigye mu kkomera. In less than 7 days. Mu nnaku 7. She'll be dead. Ajja kuba mufu. She'll be dead. Nkuwadde ennaku 7. She had no idea. You forged the contract with Ye Gongsheng's name. Tamanyi nakumanya nti ne contract gyasayininze enfu. What about the other thing I asked you to do? Ate kiri kye nagambye okukola wakikozeeko. Iye mukulu. Tonneesiga. Gwe teweeralikira tugende nkulage. N'amuleeta. Bombi liri kati be bakulira factory eno. Can you imagine? Amuleeta erudda wano. Balina ebigundi bye bafulumya. These threads are all covered in mold. Zino olaba. You put the stinky bundles in with the good ones. Naye ate bundles eziwunya. Sure, people won't fight. Bazitabudde n'ennamu tebyabitegeere. Totya. Goods will be shipped in a few days' time. Mu nnaku ntono nnyo. And the foul smell bagenda bikyusa. will have been gone already. N'akawowo konna kagende. Kati baddira ebifudde ebyonoonese. Factory damage. Ne babitabula n'ebiramu. Miss Jiao. Yes. Babigatta wamu. Selling the corrupted bundles. Kwegamba. Normal price. Babitundira ku normal price ng'ebiramu. Proposal. Naye ng'ebyamazima. Omusuubuzi yaba aluguddemu. Ba company factory efulumya wuzi neekola biki byonna. Director Tang. Bannange kapteeni wakinkoledde I mean director. Amumanyi nga kapteeni. Thing in mind. Mu kkomera. To never let anyone else know. Naye what we're doing here. Kaakasa nti n'omu ateekwa kumanya biki bye tukola wano. Yeshin or Mrs. Ye. Kabeere Yeshini wadde maama we. Yes, sir. Wekitegedde kino kyabwe. Kano factory baginyaga. Bagibba mu ngeri yaabwe. Naye okotyonka kuli wano. Are you all right? Abantu balwadde. Just fine. I'm quite used to it. Ndi fine bino nabimanyiira. Miss Jiangxin. Kigamba pamba oli obuntu buli obulinga empumbo. Bwe bubayingira mawuggwe. Tebateekako masiki. Tekuli ki. Kigamba abakozi buba weddala ng'obulamu bwabwe bali mu risiki y'amaanyi. Kulwala kwennyini mawuggwe kuvunda kufa. Kuziira. Kyekiri wano. My father died young. Akati alaba omuwala muto. Ono gwe bamuwadde omulambuza amubuuza okola ki wano. Anyumya ennaku ye, taata yafa, maama yaliwo, nze mukulu awaka, nina okulabirira. Biri awo, tetukyasoma. Kati aba amunoonyeza eddagala. Munnange, akadde k'okuwumula tekannatuuka bajja kungoba ndeka. Bakusala omusala gwa myezi 3. Akati ng'akotyonka. Aba bwakoona ku mpiso ne zimufumita. Hey, you have to get that scene. Leka naawe wano tuteekwa okusibawo. Ono naleese olukungukungu. Hey, where are you going? Olagawa. Just going to help her bandage her wound. Njagala muyambako okusiba bandage ku biwundu bye. Violating the regulations. Gwe tomanyi nti wakajja naye omenya amateeka. Akadde tekannavugaako okuwummula. Muba muyina kulinda break time wadde ofunye injali. Baba balina kulinda break time. Teri kufuluma. How dare you talk back to me? Oyogera nga njogera. Ogwo muggo. Factory is fixed. If Ogwo around slacking off, walking in and out, who's gonna get the work done? Kati bonna bwe n'agenda nga bazunga we batonze akantu kanfumise agende n'omulala emirimu giyimirire. And I also know that the rules set by Mr. Ye would have been more flexible. Bannanga amateeka ge mulina sigategeera kubanga omuzeeyi ge yategeka This ge nali mmanyi gaaligo ga njawulo nga gayamba omukozi. Yes, goddaughter. Kanaawe ogezaako tulaga nti oli wa famire. Heard about you, Jiangxin. Bambi Jiangxin, simanyi Jiangxin. Once. Kitalo nnyo. You trying to threaten me with that? Kwegamba ogezaako okuntiisatiisa ng'olwokuba nti omukyalo oli akumanyi. He's not interested in you anymore. Kankubuulire. You still think you can rely on the Bai family? Okyasobola okwesigama ku wolofu. I have no intentions of relying on anyone. Ekyo nno si kyekigendererwa kyange era siri wano kunyoma muntu yenna. Listen carefully. I don't care if you're Mrs. Ye's goddaughter. Sifaayo. Real daughter. Oba oli muwala waani. Miss Ye is in charge of this mill. Gwe mmanyi ali omu boosi wange. Treat you the way I treat Jiangxin, gwe nina kuyisanga abalala. One complain to Mrs. Ye. Ku bano bonna. How would that look for Miss Ye? Teri n'omu asobola complaininga wa Miss Ye. I don't want any privileges. Nze nange sisabye bitibwa. Oba tosabye bitibwa va wano. And you did violate the rules. Tojja kumenya mateeka nga waakajja. You wasted our time and made onyononedde ebiseera bano bonna bayimiridde tebakola. All breaks are cancelled. Kati mwena teri kudde kuwummula wadde okulya lunch.
Hey, what's wrong with you? Kiseera Make it harder for us? bagenda kiyisaawo break time teri Now you... ne lunch time teri. Okirabye? It's backed out of line again. Your eating and sleeping times will be... Kati ate gy'anaakoma okunkolako effujjo mwe mwenna okulya kwammwe n'okwebaka ngenda kukukyusa akwongerayo. Please don't cut anyone else's sleeping or eating. Kati nsazeewo nkole mu biseera bye bawummuliramu. Tosazaamu bintu byabwe. Well, I'd like to see Kandabe. how long you can last. Oba onoomalako. Ogambye otya? Back to work! Kale mudde ku mirimu. Back to work! Mwenna mudde ku mirimu. Naye gwe nyawo waakajja wano New girl. otandise otuleeterako olugezigezi. You like playing the hero? Don't drag us into your mess. Leka tuleetera bizibu tulina ennaku etumala. Tuveeko. Back to it. Kyagezaako okukola kiyamba bbo olwanirira bbo naye waliwo abaamanyiira ennaku. Manyi ennaku waliwo weetuula ku muntu n'agimanyiira. Balaba nti kati ate ye abayingiridde mu ddembe lyabwe agala kunyiiza baboosi gy'oli nti baali basanyuseeko. Bano si bakozesa watujju baliwo okutulugunya. Kati kirabika ekintu kino kiwanvu. Tunuulira ono n'amutega. Ekiri munda wano kiwanvu. Yeesudde mu ntata. Teyayingiddemu teyakitegedde. Haya okudda ku bbali balina okutereeza bino ebiri mu masuuka biki bye baba bamaze okukola eri. Kati agira n'empiso n'emufumita. Kumbe mulimu n'endala. Obadde ki? Nothing. I just pricked my finger. Tewali ndowooza ndabika just oba neefumisa olugalo. Kwefumita. Ate kiki? Olanga aliwo empiso eri muli yeesimbye. What was the needle doing there? Ate ebadde ekola ki muno? Mina ebintu temubaamu mpiso. Agenda okukebera nga mulimu n'endala nga ziizo. Someone must have done this to hurt you. Bwenne waliwo azikutega. Weegendereze. Waliwo akutega empiso zino. Kiki mutunula kibikanula amaaso. Mukole. Yangxin, Why? why don't you go to have a rest? Lwaki Been working non-stop. togenda n'owummulako nga wakoze obwedda? I'm fine. There isn't much work left now. Tofaayo. You go back to work. Ndi fine ebyokukola bikyali bingi. Gwe genda nze kanjira nkola bambi kino kimusaasira. Kiraba embeera gy'alimu. Nzibu nnyo n'okusinga bw'alowooza. Nate era awo ennyini we tujja okuba nga tutandikira nga bulijjo nyongera kugamba nti so time jjukira akadde kabaka kano kennyini ne tuba nga tukikwasaganya mu ngeri enjawulo. Bannange mbalaba bali steady nnyo okulabika nti bakwongera emaaso n'ekiddako. Tovaawo, stay tuned. Shalom. Today tastes like a new tradition, like an old favorite, and it never tasted this good.